Sebo Bruno ke vayo kakasize ddala nti omwana wo ku mwana ono engeri gy'afaanana mu Briella Kigundo toyina wogenda kumwegaanira era wasuulawo omukazi ng'omufunyisiza olubuto n'azaala omwana n'akugamba azadde omwana Bruno ke n'ogaana omwana akola atya asembere kumpi mukyala wattu Faridah Nakazibwe bambi ebyo bye bigambo ebiri ku kibanja ekya internet oba ku mitimbagano egy'enjawulo olugambo ku mwana eyazuuliddwa era ekikyagambibwa nti yalibo wa Bruno ke ye abaffe ekituufu kye ki ku nsonga eno tulakalira alina data omutono nsabye video nja gikonvertinga naawe osobola ogiraba eggweeyo then bweri nkola yange video nkusabye gimpereka like agwe mukwano gwange natanaba kubeera ng'otuyungako mu butongole nkusabye subscribinga bw'oba omaze okusubscribinga kwata mukadde kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wensinziira nga nkugamba nti turn on that notification bell yes bampita Viki mukwano tambula ne Joel ku kamera as usual Hajati Kalodo omulombi w'edduwa ku balina ebizibu eby'enjawulo mu mbeera y'emu Skin Mama Beauty World bakola ku nsusu Extreme Sparkle bannaffe bakola ku nsonga z'abakyala bokka ekyama kyammwe kiri awo basiraamu yonna mu ggwanga gye musinzidde okubeera nga musiiba olunaku olwaleero mbeebaza era n'ennyongera okubasabira ekisiibo mukiyitemu bulungi Ramadan Karim ejja kubeera ng'ate etutwaliriza mpola mpola bwe tutyo kaakati tata Briella Bruno ke mukwano ga Faridah Nakazibwe nfanfeewe munywanyi era ng'ono yalina n'omwana we Briella Kigundo kaakati waliwo social media olunaku olw'eggulo we yafunyeemu ku bbugumo ebbugumo ne tulowooza nti propaganda wa ddakiika kumbe yabadde propaganda long lasting how waliwo faani omu kati kandukuviire ku ntono gwatannalumanya waliwo faani omu owa Bruno ke at the same time nga faani wa music industry eyavuddeyo n'akola atya yavuddeyo n'agamba Bruno ke oba n'alaga obutali bumativu bwe eri Bruno ke ng'agamba atya yagambye bw'ati akankusomera story nga bweri waliwo faani avudde mu mbeera lwa bulagajjavu bwa Bruno ke kusuulawo mutabani we kyokka n'atiitiibye nnyo muwala we ono akoze tweet nga yeevuma ejjoogo lya maama wa Seethi obutamufiirako ddala kyokkanga wanakozesezaamu ku lulimi olutali lulungi kyokkanga guli musaayi gwe katukitwale tutyo faani yayogera bino bafaani abalala nabo we baviiriddeyo ne kagambo kimupega lubindi ne bakatiriza nti Seethi ne Briella bw'obalabako teweetaaga kubuuza bingi kuba balinga koyini za 5 abamu batuuse n'okumulangira eby'okumuwasa nti oba kyekimubuza awo n'avuma zino zisigadde ebyonoonese nnyo briefly olutalo obutya we lutandika ebyonoonese chairman wabe ebyonoonese nsonyiwa sikulaba leero tewakoze waliwo Joel akaakati Bruno ke faani ono avuddeyo nga mu mbeera emu osobola ogamba nga amwataakinga mu mbeera endala etalina facts tusobola okugamba nti ng'amujjukiza embeera endala ne tugamba nti faani nga alaga obutali bumativu eri mukwano gwe omwana Seethi yoyo mwana wa bulenzi jukira Bruno ke alina omwana ow'obuwala amanyiddwa nga Briella Kigundo ono brand ambassador wa company ezambaza abaana brand ambassador wa ssomero erimu oyo Briella omuto gw'olaba last year ya making 3 it was 3 years last year then abantu ne batandika comparing ebifaananyi by'omwana ono Seethi
ne Brela Kigundu. Omwana agamba ye Seth Kigundu mukwano gw'omuwala. Tubadde tuli awo olwaleero nga social media wankakudde ekifaananyi ky'omukyala yalina omwana ono Seth Kigundu nga omukyala batugamba ne bwe yali badde Joero yali akola ki amulekera olubuto oli ali bulala mu bufunze singa Jose Chakala kana akakyala kali bulala omwana alina ebbeere mutima gwa mbogo omwana alina akabina tolina kyogamba omwana muwanvumu si mumpi nnyo Joero ekirala ki kye baageyeza kakala omwana aliko kakala kanakyo si ka a kakati nkomyewo ekituufu kyalibanga nze ng'omuntu omwana ekifaananyi si Luganda kyekituufu naye omwana afaanana mu Briela nga nange bwe banfaananya abantu abamu nga naawe alaba baani nvaako nga naawe alaba bwe bakufaananya abantu abaki abalala mwalabako wano omuvubuka amanyiddwa nga Swag Nation nga actinga nga Bobi Wine naye nga ne look ye entunula ye bw'omusanga olowooza osanzaani His Excellency Bobi Wine. At the same story mulina omuvubuka gwe mulaba mu mawulire actinga nga Chameleone ne Isa n'atwalira ddala ya Chameleone asinga okufaanana Luganda twaligambye nti Muzeyi Mayanja Joseph ajje akole DNA ku mwana ono naye okufaanana si Luganda mbawa birowoozo byange kati waliwo possibility ez'okubanga omwana kituufu wa Bruno K. Then omukyala Faridah Nakazibwe Maama Briela bambi mumusa ku pressure cause mwamutaddemuko naye mu mboozi eno. First of all, Faridah Nakazibwe obviously yavaayo n'akirambika bulungi nti si mufumbo oba tali mukwano na Bruno K. At the same story Bruno K n'avaayo n'aconfirming nti tali mu mukwano na Faridah Nakazibwe just bakolagana nga ba mikwano and that's why Faridah Nakazibwe yatwala yeyama okulabirira oba okukola nga maama waani wa Briela. Kyonna kyoyagala okwongerako Joero nsaba kireke. Mu mbeera eyo Bruno K n'abanga mukwano gwa Faridah Nakazibwe. Then ensonga lwaki bazinvolvinze Bruno mu ssaawa zino ekisooka Bruno bwe tulaba Bruno ne Briela bafaanagana taata n'omwana bafaanagana kumpi 100% bafaanagana. Then bwe tugatta ebifaananyi bino nga tebiri mu Photoshop na bisigadde Bruno K omwana Briela Kigundu ne Seth Kigundu tetuli sure oba erinnya lya Kigundu lyeri omwana oyo Seth naye bafaanagana okusinziira bwendaba naawe oli waddemu mu comment section okumbulira kikyolaba so abaana bafaanaganamu ne taata. Then possibilities ez'okubanga omwana wa Bruno kisoboka and other chances ez'okubanga omwana si wa Bruno K still kisoboka. My conclusion nebanga egamba nti Bruno K y'omu ku bavubuka abeekuumye nga bebrandize bulungi nnyo erinnya lye talizimbidde nnyo mu ntalo. Bruno K erinnya lye talizimbidde nnyo mba Sugar Mami. Bruno K erinnya lye erinnya lye talizimbidde nnyo mu kuwakankula ntalo ku banne era mwe mumusoomozeza ne remake wa Born in Africa and yali Small Access Jajja Ichuli eyakola conclusion ku bigambo ebyaliwo ku Born in Africa. Bruno K n'addamu oluyimba lwa Born in Africa mukava. Kakati nga mmaliriza nsiibula ngamba mu comment section olowooza ekituufu kyeki. Fine, Bruno K ajja kuvaayo ayogere ku mwana ono. Nsuubira okuba nga ye bw'anaalemererwa spokesperson jjajja Ichuli ajja kuvaayo ayogere ekituufu. Bampita Vicky nkoze ne Joero ku kamera. Kyonna kyoyagala okwongerako mu comment section kyongereko. Joero nawe oba oli oyagala kwonooneka yongenda mu comment section mbatadde mbaggyeko engalo.